ng'awerekeddwako Hajaruuno gwe tubadde naye mu nsonga zonna ne banne. Ndaba ne Kalifa minisita wange mujjewo, minisita ng'ate yayita mukama wange, nze ng'obuyinza obwo sibuyina. Akkirize minisita aliddabo mukwano gwa Katonnyo, ate era kayimirireko ko wano muganda waffe. So tubaaniriza mubeeko obubaka bumuwa olukuŋŋaana luno. Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bana sababu tusembere kwa nkuba katulika. Bana tuli waka tusembere kwa nyote. Right Honorable Minister, Prime Minister. Abakulu okuva mu Parliament. Abakungu okuva mu gavumenti ya Uganda era ne wakati ab'omutwalidde wamu abakungubazi bannaffe nga kitali nnyo ekyamukulu waffe. Nsaba otwala akakisa kano masinatandika kwogera okumenyawo ekigambo ekyayogeddwa mukulu wange, wabula mwebaza nnyo Mwami Ssegawa okuba nti yatuwadde ebigambo eby'ekikulu. Ebigambo ebyo tugenda kubitwala mukama waffe, naye waliwo kye twagala okusazaamu nti ffe twegatta okusobola okutwala ssente w'omusolo. Ekyo si bwe kiri. Nga bwe wayogedde nti ekyamenyawo the greatness of whatever was built before by the greats, including Honorable Katolwa, it is the division due to ego, okwewulira amaanyi. Ffe tuyize ebintu bingi. Nze ndowooza badde nsaba mukulu waffe Mwami Ssebatta, nsaba otambule mpola katono ojje kwano taata wange mukubireko mu ngalo mukulu. Okutambula kulaba okudda bunyumya. Ntambudde amawanga mangi nensanga abayimbi baayo n'ensi erimu abantu emiliyoni nga 2 zokka 3 Guinea Equatorial nga tewali muyimbi wa Uganda wayinza kubakwata. Neŋŋamba kiki why netandika okukola research ng'omuntu nsobole okugenda ndabe enkomewo ekanyumye lwaki abayimbi ba Uganda baafa. Ensonga emu ku ebyo bye nazuula ng'omuntu tuli divided, tuli so divided, tukulembeza ego. Naye abaasoma mukimanyi nti division means division. You are divided, you reduce. It is not a place, it is division. Buli mwawukana mukendeeza buli kintu okuva ddala ku maanyi na buli kintu, temuyinza butagwanga mwawuka. Ffe twegasse twogeze eddoboozi limu, not because we are begging. We are not begging for anything and we are not beggars. Naye tuli wano okusaba ebyaffe ebibadde nga biggulwa. Abakungu abamu bwe baamanya nti okusoma kwatulema, ab'emitwe emibangulemu ne beegatta ne basobola okulya buli kimu, ffe batulekereka stage kokka. Ekyo ne ŋŋamba bannange mujje tulabe waliwo embeera. Bw'abanga Mwami Ssebatta ebbanga limu mulabidde ku TV ng'akaaba asaba buyambi ku nnyimba ze yayimba nakati ezikyaliwo, aliwo ati kitegeeza nze gyendaga, Shiba gy'alaga, Kalo Nantongo gy'alaga, Lydia Jasmine gy'alaga, bonna abaana bano gye balaga. Tugenda mu bbo balyeetabangawo kubanga bakulu baffe bonna bwe bali. Teri muyimbi yatusookawo ali bulungi, bonna bali kubonaabona. Kiba kitegeeza ffe tuyimbye ekyennya ekyo ekitayimbwangako, naffe gye tulaga ne twekwatamu omulimo nga tukyali bavubuka, nga tukyali n'amaanyi, tubuuze ki ekiyinza okutujja mu mbeera eyo ng'ate ne bakulu baffe tubayambyeko kuba ffe abakyalina eddoboozi. Tugenda okudiiringa n'abakulu bonna bekikwatako okulaba ebituddizibwa ebyaffe. Copyright law okubanga eteekebwa mu nkola. Mwami Katolwa ekyamuleeta ku Federation yagamba mubwanamu ekindeese wano nawulidde nti mwakoze ekintu kino kirungi nnyo naye kigenda kubalema kubanga temumanyi bunene bwakyo. N'agamba bwe munaaba temuli banywevu bagenda basajjula mu wiiki 2 naye nze nzize kubabbira. Ku bino ebigambo bye njogera waliwo abantu mu house doza balinga 150 abayinza okunjulira nga bonna bayimbi. N'agamba ekintu kye muyingiridde kinene nnyo kuba abantu abalya ssente zaabwe b'amaanyi. N'agamba
nti TV station ne radios is owningibwa ba minister ba member ba parliament n'abagagga bakyasinze okuba abagagga. N'agamba mwe baani. N'agamba sente zammwe za koloba katuni mutwala 1%. 1% government obusolo revenue etwala 5 bana abakuterekozi batwala 30 waliwo ba middlemen batwala 13 ba aggregator mwe bananyini music mutwala 1%. Ate naye tebagituwa mwe mubasinga ssente n'amaanyi nzize kubagamba nti olulata lumwangidde lunene mutuyite ffe bakulu bammwe mutwebuuzeeko tubayambe byava mu mukama kamwami katolwamu gaffe nawano we tuli n'abalala nga 100. Era n'agamba tumulonde ku boodi ey'obuwi bw'amagezi n'amaanyi amala gatiyatubuulira era getugenda okuyita. So nze mwami John Sega wankusaba taata wange okusobola obutakola nsobi mwe ze mwakola jangu otuyite tukyewo tuwabule bwawusi. Naye tetulina ngeri tuyinza kugamba genda kugamba gavumenti nti twabbibwa etuwandiikira ebbaluwa egenda eyo okubanga tusevingibwa. Tuba tulina okuyita prime minister ne twogera naye, tuba tulina okuyita abaka ba palamenti ne twogera naye, tuba tulina okuyita abalu gavumenti bonna ne twogera naye, tuba tulina buli muntu yenna tulina okumuyita ne twogera naye including the president. Kubaffe abayimba okusobola okutwala eggwanga lino mu maaso mu nsonyi okwogera bino wanondika ewaffe kino ekizimbe bwe tuli si bwe tulina okubamu omusajja munene, tulina okubeera mu kifo nga kitwala abantu 13 naye tuli wano ebbugumu litutta na buli kimu lwansonga abantu batya okwogera ebintu byonna abantu bye batya okwogera ze munzikirize mbyogereko nga ntwala kakisakalo nga prime minister ali mu nju. Mami tetulina kuba wano, tulina okubeera mu kifo ekineneko okusinga ku kino ekifo bakizimba emyaka 64 okutuuka wano. Lwaki tukyali wano? Lwaki tuli mu kifo ekisingako wano? Tuyinza kikola tutya? Tulina kuyambibwako gavumenti. Sijja kwogera bigambo bingi lwansonga nja kumaliriza nyiziza abantu bangi naye ffe tetugenda kusirika. Mutu intimidatinga mujja tukuba amasasi mujja kola bikinze ndirenda okufa but I'm going to fight for my right. Sigenda kufa bwavu kankolere obwange n'abazuuku kankolere bwange oba nfanfe naye omuyimbi tazeemu kubonako. Sereza mwami Seba teziririddwa ab'amasuuti bo ne banyirira nga ali abeginga. We are not disorganized anymore. We are one voice. We are fighting for our rights. Twagala buli kimu ekyaffe kitudizibwe kubafa abayize eggwanga. Mami twakuleetedde obubaka aliwo mwami Anne ndowooza abadde afunyeemu katono. Ffe twekozeemu omulimu ng'ogyeko contribution gye twakola nga bakwano ba Kato twasazeewo ate ffe nga bw'otulaba era twekolemu omulimu omulala. Aba federation tuleetere maama Anne ak'okusiba ku kikondoowo emiliyoni 10 kubanga ffe tumanyi ffenna tugenda kuvaawo wano ate tugende ewaffe naye yagenda kusigala ati katulabe tumuwe kanateeka ku kikondoolo ye amanyi bw'anaakakwatakwata. Banaye saba munsonyiwa okulya obudde obungi naye mulimu ebirina okwogerwa. Ate nze nkyayogera ayagala okunkola ekintu ajja akinkole tulwanirira byaffe. No fear. God bless you. But dividing and temulating and government in modern politics, we are not in politics at all. We are not in politics, we are not politicians. Okay? Tulwanirira copyright. Nebisigadde mukama wange. Engalo z'ekiriza busuuza Sebo nzikiriza Right Honorable Prime Minister ndeete Minister wa Microfinance, Minister of State for Microfinance, naye nga tannajja nga tonnajja soka weyongereko kasolo twayagala nannyo Right Honorable Prime Minister bino bye tukola ne bwe tunaabikolera wano bino byonna kataabimanyi nibye. Right Honorable Prime Minister ebigambo bino njagadde mbyogere nga woli kuba Honorable Kasolo bw'avaawo agenda kuyita family erina okwogera.